banagamba ate wekitibwa yakubye omuntu ekigali era ebyo twagala biveewo nembeera walinga tubakwasa amateeka amateeka buli muntu agakwate ate aziza omusango ate abeera ebweru ate ayina omusango ayingire ekkomera tugenda kutegaali ebyanga yabadeligeti bokka nga nze mbaswazi egaali ey'abadelegeti nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin y'abaswaza. Akatambi k'entandise nako si katambi kapya, katambi kaje buvuddeko. Twali mu nnaku z'omwezi ndowooza nga 10 omwezi guno gwennyini ogwa January, ow'ekitiibwa Mpuuga yesitula butereevu bukolokolo ekiwejjowejjo ng'atuuse wali ku Fangoni. In fact ow'ekitiibwa Mpuuga we yakyalira mwana mulenzi Alien Skin yali Alien Skin yakava okufuna olutalo olw'amaanyi ne Palaso, oba baali baakalwana. Akavuvuŋŋano konna akaaliwo mwakalaba, era Alien Skin we yategeereza ow'ekitiibwa n'amugamba nti ffe tetugenda kubeera nnyo ba violence walera wali. Ow'ekitiibwa era yeemulugunya n'agamba nti kyali kijja kitya okubeera ng'ate eyali akoze emisango yali tagombeddwa mbwala. Mwana mulenzi Palaso yali ayogerwako. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, si ensonga enkulu lwaki tuli wano, wabula era naye ejja kubeera emu ku nsonga enkulu lwaki tuli wano mu kadde ke kamu. Alien Skin ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa January omwaka 2025, agenze maaso n'okukola revelation oba okubaako okwatula kwakoze okwandireetawoko kalumanywera ate era mu kadde ke kamu n'ebibuuzo nkuyanja lwaki yandibanga akoze bw'ati. Katusooke tugende mu kiwandiiko Alien Skin kyakoze ekyandireeta ensasage. Weewo wolaba agambye nti from today onward NRM officials are not welcome in my home, office or any part of my space unless you're a fan. Those who booked me for your political campaigns, you can come and collect your money back. I will no longer be associating with NRM officials in any capacity. Ompuliriza bulungi. Bigambo bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin. Alien Skin agambye nti okuva olunaku olwaleero abakungu mu NRM tebakkirizibwa wakaawe kujja wakaawe nga basaalimba. Era agamba nti abakulu okuva mu NRM tebakkirizibwa ku ofiisi ye, nti wadde wantu wonna waali oba waalinako obuyinza or any part of my space unless you're a fan, okujjako nga oyo wa NRM just muwagizi we buwagizi, wabula takkirizibwa kusaalimbira wakaawe, ofiisi ye oba ewantu wonna waali ng'ayinawo obuyinza. Ku kyabo abamubuukinga okubeera mu campaigns nga abakubira campaign nga ba NRM, abagambye nti buli kiisi yenna nga wamubuukinga ye Alien Skin nona ssente zo ze wamuwa zikime, takyabyetaaga bibeeramu ebintu byammwe. Agambye nti I will no longer be associating with NRM officials in any capacity, nti okuva n'olunaku olwaleero ye nga mwana mulenzi Patrick Mulwana Alien Skin si waakuddamu yadde ddakiika emu okubanga akolagana n'aba NRM mu mbeera yonna in any capacity. Bigambo bya Alien Skin. Wabula Alien Skin waakoledde okwogera kuno oba okunyonyola kuno nga just ennaku 5 emabega ku mazaalibwa g'omukulu Jeno Akandanaho, omukulu Jeno Salim Saleh abwe yabadde n'amazaalibwa ge. Mwana mulenzi Alien Skin y'omu ku baavuddeyo okwagaliza Jeno Salim Saleh amazaalibwa
era n'amusuubiza n'omumusuubiza nti yabadde amuleetera ekirabo nti Alien Skin yabadde agenda kuleetera General Salim Saleh ekirabo ng'era Alien Skin y'omu bwe yagula emmotoka eya Range Rover n'agamba nti yali agulidde President Museveni ekirabo wabula emmotoka eyo paka nakati ekibuuzo kikyali kimu Alien Skin yatwalira President Museveni emmotoka eyo gye yamuguliranga ekirabo oba kino no kikubamu torch mu nkolagana ya Alien Skin ne Bebe Cool kikubamu torch enkolagana eya Alien Skin ne Bebe Cool bw'obanga ojjukira bulungi emabegako awo wonna mwana mulenzi Bebe Cool ayagala nnyo Alien Skin era nga bakolagana era nga Bebe Cool afunidde nnyo omwana mulenzi oyo Alien Skin gigs ez'enjawulo ez'okuperforminga ku mikolo gya NRM n'ebikujjuko eby'enjawulo nga n'olumu Alien Skin yali yeekyanze ku gumu ku mikolo gya NRM Bebe Cool n'amukkakkanya era Alien Skin n'aperforminga kati Alien Skin waba agambye nti aba NRM bonna abagobye ne Bebe Cool aba amugobeddemu oba kibuuzo kiri ku meeza kozi Bebe Cool ye musajja wa NRM ate musajja wa mwami Museveni ekyakinoganya butereevu era nga alinkinze nnyo Alien Skin ne NRM wamu n'abantu ku side eyo kale awo tusooke tuveewo we will leave that at that mwana mulenzi Alien Skin gye buvuddeko yatta omukago n'owekitiibwa Mpuuga ensonga lwaki natandise ne kavidiyo kali ke twatandise nako wali Alien Skin yatta omukago n'owekitiibwa Mpuuga n'ekibiina kye ekipya ekisinde ekimanyiddwa nga the Democratic Alliance muzibu ku nsonga ze baayogerako ze z'okubeera nti Alien Skin waakusaggulira owekitiibwa Mpuuga abavubuka bonna mu ggwanga ng'abayita okwegatta ku kisinde ki Democratic Alliance okulangirira kwa Alien Skin okuba nti yeeyawudde ku NRM na bonna abagitwala n'abagirinaanye kugenda kubanga kuwa Mpuuga okusekera mu Kikonde nti Alien Skin yeeyawudde nabali kati ekiseera afokasinge ku mirimu n'endagaano gye yakola wakati n'owekitiibwa Mpuuga wabula ate era mu bimu ku Alien Skin byayogeddeko mu kiwandiiko kino ekyokweyawula ne NRM agambye nti those who booked me for your political campaigns you can come and collect your money back abawa Alien Skin sente ez'okubakubira campaigns abagambye bakime ensimbi zaabwe ekibuuzo ne kijja Alien Skin agenda kuzzaayo sente zaaba NRM zokka zokka oba n'owekitiibwa Mpuuga alina okweraliikirira mukadde kano oba byonna bibuuzo ebize ku meeza oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyafulumiziddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Patrick Mulwana Alien Skin bino byonna nga bigenda mu maaso omu ku bakulu amanyiddwa nga Captain Mukula yayita Alien Skin era n'ayita ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso n'abagamba bagusale oba entalo ze baalimu bazikakkanye wabula ate ebirala ebyali biyitingana anti still n'abakulu mu NRM saidi awo baakola kinene okulaba nti omuliro teguddamu kwaka wakati wa Alien Skin ne Palaso kati ate mwana mulenzi oyo bw'avaayo essaawa zino n'agamba nti takyayagala kubaako kakwate konna na NRM ebibuuzo biba bikyavaayo bingi nnyo nnyini ddala lwaki aba yakoze okusalawo okufaananako bwe kuti omulabi mu comment section awo osobola okuteeka ekirowoozo kyo lwaki olowooza Alien Skin
yeeyawude ku NRM mu buufu obwo. Nga nva wano nkutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School. Essomero lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo. Oli muzadde ng'ogenda ku kyeyo wabula ng'onoonya ow'okuleka omwana wo ng'asoma bulungi ng'ali mu kisulo Agape Christian School e Buwama, ebyo bagamba nti bajja bikolerako mu bwangu ate omuyizi asome ku musingi ogw'eddiini. Abasiddi omusonsozi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwoli. Vidiyo eno girayikinge esobole okutukula kubanga eringa eddugaalirira. Mwebale kubeerayo, mwebale kutwagala, mwebale kwagala YouTube channel eyagaliwo. Nga bwe biri we tubireeta tetugatta mu byaffe. Thank you.